Ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku babundabunda mu nsi yonna kiwadde gavumenti ya Uganda obukadde bwa $3 mu kaweefube bw'okulaba nti abanoonyi b'obubuddamu babeera mu mbeera eyeyagaza. Akulira ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku babundabunda Filipo Grandi ategezezza nga Uganda bw'eri ensi ekyasinze okwaniriza ababundabunda era nga yeetaagira ddala obuyambi ng'ensi endala ezirimu abanoonyi b'obubuddamu. Uganda is once again, and for I don't know how many times in its recent history this has happened, is once again the recipient of large number of refugees from Burundi, from the Democratic Republic of the Congo, and the largest influx from South Sudan. When all the attention is put on other refugee influxes, I'm not saying that other influxes should not receive attention. I'm saying that this one should receive equal support. Grandi era ategezezza nga ekitongole bwe kigenda okwewala miliyoni za $50 endala 50 mu banka y'ensi yonna zigwebwa gavumenti ya Uganda mu kaweefube gwe bayise Refugees Post Empowerment Program ow'okulaba nti abanoonyi b'obubuddamu mu East Africa babeera mu mbeera eyeyagaza. UNHCR will put 31 million of its core resources in 2016 and 17, $31 million into Rehope, and we hope that others will follow. I understand the World Bank has a $50 million concessional loan that will also be of benefit to this program. Mukwaniza kaweefube ono Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda annyonnyodde nti Uganda yakwongera mu kaweefube waayo w'okwaniza abanoonyi b'obubuddamu mpaka amawanga gaabwe ganaatebenkera kubanga buli muntu kye yeetaaga ly'eddembe mu nsi ye. When refugees come, we receive them, we share with them what we have, and our friends in the international community. Refugees will continue being welcome to Uganda because they are running away from distress with or without support from Europe. Ate ye Minisita nga yavunaanyizibwa ku bigo bitalaze agambye nti gavumenti erabirira ddala bulungi abanoonyi b'obubuddamu era nga tebatataaganyizibwa mu bifo bye bateekebwamu okuggyako ng'ekifo kibaluseemu obulwadde nga bwe gwali mu Nnumanze. Because we are trying to move these people where their lives can be saved other than leaving them where epidemic can break. And it happened, and we contained it, and we really want them alive and well catered for. Ekitongole ky'amawanga amagatte kyakugenda mu maaso ne kaweefube waakyo w'okuyamba amawanga agalimu abanoonyi b'obubuddamu okulaba nti bafunira ddala obuyambi obubasobozesa okulabirira abantu bano. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.